Ssegirinya gendese kansoke malirize ensonga ya president ate tubeere nga tweyongerayo. President agambye although my birth certificate says 42 tiyadde birth certificate yeyogera emyaka 42 naye omubiri gwe gulinga ogwa 24 and my mind feels as if I am 65 obwongo bwe bulinga obulaga nti alina emyaka 65. Twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu bwa president Kyagulanyi. Tumwebaza okulaba nti bannayuganda ababuusizza n'abalaga ekyo kye balina okukola n'atulaga kye tulina okukola okununula ensi yaffe. Bakadde bange kantandike video nako olwaleero. Twebaza bonna abaleese obubaka obwebaza president. Mwebale nnyo, mwebale dda. Honorable Muhammad Ssegirinya Robert Kyagulanyi Ssentamu obw'amazaalibwa ge olwalira abadde aweza emyaka 42 egy'obukulu. Bannayuganda bangi bamuweereza obubaka obumuyozaayoza era nga basanyufu nga beebaza Katonda okulaba ng'asobodde okumutuusa ku myaka 42 ng'akyali mulamu. Ensonga ya Honorable Muhammad Ssegirinya. Muhammad Ssegirinya ewulira bino akyali mu ddwaliro ly'e Gakkaani mu ggwanga erya Kenya nga Poocha na Biwundu. Embeera ye si nnungi n'akamu. Abatuuseyo okumulabako bagamba nti yeetaaga essaala ez'amaanyi n'okusinga ze bali bamuweereza kubanga ate kati balaba nti embeera eyongera bwongezi kwonooneka. Weewawo nga amaliddeyo ddala ebbanga ng'ajjanjabibwa. Abasawo bakola ogwabwe bakola ekisoboka naye obulamu bwe tebunnaba kuwa ssuubi nti anaaba ali awo anadda engulu. Kubanga Ssegirinya yali omunene, Ssegirinya yali anyirira, Ssegirinya yali alabika obulungi. Bambi olwaliro bw'omulabako tosobola kukkiriza nti ye Ssegirinya waffe Insta update gwe twali tumanyi. Abamujjukira obulungi nga tutandika mwebale nnyo, mwebale dda. Honorable Muhammad Ssegirinya. Amawulire agava mu Aga Khan Hospital Nairobi njatuulirize bulungi era muganda wange Kirifuka nga ve nkutumiddeko na Kintu Aisha nkutumiddeko ali atya mama Naamwe UK nkutumiddeko nentumira ku bannayuganda mwenna naddala ab'enkyukakyuka. Mikwano gyange Honorable bali mwezo Andrew nkutumiddeko, Meya Zaki Mawula Mbeera Zerubaga nenkutumirako. Amawulire agava mu Aga Khan Hospital Nairobi ku mukwano gwammwe Mr. Update era omwagala w'abangi Honorable Muhammad Ssegirinya. Baganda bange mukimanyi bulungi nti omubaka wa Kawempe North era omubaka Muhammad Ssegirinya eyayimirira ennyo naddala ku nsonga z'okulwanirira omuntu w'owansi, omuntu omunaku, omuntu ali obubi. Ssegirinya abamujjukira obulungi nga tutandika people power, abantu bangi abeegatta ku nkyukakyuka olw'ebyo Ssegirinya Muhammad bye yali akola. Muhammad Ssegirinya y'omu ku assets naddala ffe abasajja abatunuulira ebyobufuzi, abasajja abeetegereza ze twali tuyina nga zisobola okukyusa abantu ne zibaagaza enkyukakyuka ng'ayogera ate n'ateeka ne mu bikolwa. Muhammad Ssegirinya eyatuwanga information naddala eyo etuzzaamu essuubi ate ng'osanyuka naye ng'awa obubaka. Basaba ne bannyaba obulwadde bulumye Muhammad Ssegirinya. Obulwadde bulumye Ssegirinya nga sinaba amawulire galiwo. Era Ssegirinya Muhammad okuva lyava mu kkomera nafuna omukisa n'abeera mukwano gwange. Mr. Update n'abeera mukwano gwange Princess Mariam kugamba ebigambo bino. Nga Ssegirinya akubira ne we yali mu kkomera n'akwata olukomo lw'essimu n'agamba Katongole lwana nve mu kkomera kubanga seewulira bulungi. Oba oliawo abamu baalowoozanga katemba era abamu baavangayo ne bamukuba ng'ali mu kkomera. Mumira nsanafu ne ŋŋamba omusajja oyo
ne bw'aba alina kye yakkola musonyiwe, wabula ave mu kkomera, kubanga abakubeerayo bbanga eriwera ebyalizeeko obudde obwo tebyali badde bulungi. Baganda bange, Ssegirinya nga yakava mu kkomera namubuuza muganda wange ng'ogwawo ki ekikuluma? Ssegirinya ki ekikuluma muganda wange Honorable? Nangamba Katongole, obulamu siina, sitegeera, mpulira ekibumba kinnuma. Katongole, mbeera neebase, mpulira olubuto munda lwokya. Ne mugamba Mr. Update wange nga bw'omanyi bw'asaaga, ne mugamba tulaba waliwo ekitagatta. Mr. Update n'atuuka ekiseera kiriza obagaana naye ne bimutabukako. N'agamba nkole ntya? Ebyo byonna eby'emabega sigenda bibanyumiza. Kangende ku mawulire amatuufu, mawulire ki agaliwo. Baganda bange, ensi eno si nnyangu, abantu si bangu. Naddala be tuli nabo mu struggle, abantu si bangu ne Museveni. Museveni yasiga empiki embi. Wallahi ya Mungu, okumanya abantu babi abamu, okumanya abantu tebaagaliza. Olumbe engeri gye lwalumamu Ssegirinya ensambi awo, mwafuna omukisa ebifaananyi ne mubiraba. Ya Rabbi, era abamu ng'olumbe luluma Ssegirinya eri nga bakubisa bipande bafune obubaka bwa Kawempe North Constituency, era abamu ne batuuka n'obbikudaaliramu nti omusajja yeerwaza, Mungu tusaasire, abantu baffe si bangu. Ssegirinya Muhammad, Mr. Update, Mukama ono Allah atusaasire, naye abantu si bangu. Olunaku lwabadde linda kole lwakumeka, olunaku lwabadde lwakutaano. Mukwano gwammwe Mr. Update, embeera n'etabuka. Embeera n'etabuka ng'ali mu Aga Khan Hospital. Embeera y'omubaka Muhammad Ssegirinya olunaku lwabadde lwakumeka, lwakutaano, n'etabukira ddala. Omubaka abadde ayogera n'abeera nga takyasobola kwogera. Omubaka embeera ye n'esajjukira ddala. Kaakati ku lwokutaano embeera eyo bw'emala okusajjuka, simanyi bantu baafulumizza mawulire ago, kuba twadde tusazeewo tugakuume nga ga kyama, okulaba nti obulamu bw'omubaka tebusaasaanyizibwa nga bijjanjaalo. Ne gatuuka ku b'e Kawempe, wallahi ya Mungu, abasajja ne bamubika. Abasajja ne bamubika n'abakazi ne badda ku WhatsApp group, abalenjinga ne balenjinga. Amasimu ne gajja ngambuuza Katongole, owaaye kiki? Ne mbagamba ate kiki? Ku mukwano gwo Muhammad, kyemuva mulaba netaddeyo post eyo ng'abantu bankubira, ne mbagamba kituufu, omubaka ali mu mbeera mbi. Omubaka embeera ye tennatereera, kubanga mujjukira bulungi Nakyemali Yoweri Kaguta Museveni yamulemesa ogenda mu Amsterdam. Tetwali enteekateeka zaffe eza Ssegirinya Muhammad, enteekateeka zaffe ez'omubaka Muhammad Ssegirinya tezaali zagenda wano Nairobi, tezaali zagenda Nairobi. Anita Amongi yajja n'anoonya kamera ne tayebwa mu ddwaliro, ne bagamba kiwedde. Ssegirinya obulwadde ne bumulumira ensambi awo, bwe bamugiraagira nga te eddwaliro liri expensive, ne bamulemesa. Ne tugamba omusajja ataafiira wano, ng'omutuukako ng'embeera mbi.
wallahi ya Mungu Nairobi n'abeerayo era gyali ne kati ennaku zino zonna embeera n'etabuka. Ku Lwokutaano embeera bwe yatabuse bannakigwanyizi abamu nga babadde mu paalamenti ebisanja 4 abalamuli mu Kawempe South abakazikazi ne mu Ssegirinya. Can you imagine? Mwali biso omulala Muhammad Ssegirinya ku lunaku olw'okutwalibwa mu ICU kyabadde tekitegeeza mmwe kuvaayo mubike, kyabadde tekitegeeza era missoni zammwe zonna tuziina. Baganda bange, Ssegirinya olumbe lumuluma. Essaawa zino Muhammad Ssegirinya ali mu ICU naye waliwo abamusabira afe, naye tekigenda kusoboka. Ndagira tekigenda kusoboka. Abadde balowooza mugenda kukolera ebyobufuzi ku lumbe lwa Ssegirinya mbakolimidde, mujja dukolera ku lwa nnyammwe. Teruliye tagenda wali Mr. Update. Tugenda kukola buli kisoboka kyonna wallahi ya Mungu asabola essaala gisome. Mujjukire ebirungi Ssegirinya bye yabakolera. Abantu b'e Kawempe musabe Katonda. Abo bantu mbakolimire abali mu kubika Ssegirinya e Kawempe, abaagala obufo, abawulira nti mwagala kukolera ku lumbe Ssegirinya bintu bya kisiru, nammwe ezammwe balizikolerako. Lwaki mwagala okubika abantu abawaddewo instrumento nga Muhammad Ssegirinya? Sajja bano bantuyanyiza n'okuntuyanya, muntuyanyiza n'okuntuyana. Omusajja omukulu ng'olina ne sulubu obike Ssegirinya. Ssegirinya akoze ebintu bingi mu struggle. Ssegirinya olumbe lumuluma. Naye ekyanyizizza kyovula anazze n'enkola posti mwanyina za Amanda Kamere ng'ebivubukavubuka biri ebyo byagala bwe mupye Kawempe, sima Kawempe South binoonya kontenti ku Muhammad Ssegirinya. Musajja atu olumbe lumuluma katasobola kwogera, ali mu ICU, omukka abakamubake. Ekifo ky'okumusabira eyajja amawulire eri mu ddwaliro ogawadde abeeri nga muli mu bintu byammwe mwagala bulingi, political bulingi. Era n'omuntu omu eyali azze agulirira abasawo, ogulirira abasawo e Nairobi batte Muhammad Ssegirinya, byonna tubimanyi. Naye Katonda ono Amanda Kamere, Katonda ono w'amaanyi, olumbe lulumye Ssegirinya. Abangi ne baagala bakole bye bakola, ne gyali mikwano gye egimu ne gyerabira nti Ssegirinya mulwadde, giri eno gidigidda gikyakala. Naye tubagamba Katonda agenda kukola ekyamagero amugye mu ICU mwali. Era mbasaba bannayuganda mwenna, baganda bange Abaisiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musabire muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya, embeera si nnungi. Musabire Honorable Ssegirinya obulwadde buno obumuluma, Mungu amusaasire, Mungu amwongere. Ebyo nne ebikwata ku Honorable Ssegirinya Muhammad. Mr. Updates, Abegwanyiza North baagala nnyo Ssegirinya Muhammad olw'ebirungi bye yali abatandise okubakolera mu kaseera akatono ke yali akamala mu paalamenti. Era essaala yaabwe eri nti Mukama asaasira Ssegirinya akomewo atuukirize obuvunaanyizibwa bwe nga bwe yali abutandise. Wabula nti ate nga bw'omanyi nti essanyu ly'amalembo gaba maziga ga nte, Ssegirinya ng'ali mu nnaku ate waliwo abasanyufu nga bagamba nti waakiri singa ayitirayo. Ekifo ekyo twakyegwanyiza dda, naye akasajja k'amaanyi bwe kanaaba kakomyewo tunaasobola okwesimbawo ne tukayitako. Bafuuyirira akagalo nti singa ayitirayo, naye byonna bya Mukama. Ffe tusaba nti Mukama Katonda taasa Honorable Ssegirinya omuwe chance endala akomewo mu bantu b'Ab'e Kawempe, kubanga ye ekituufu kubanga ettono ennyo lye yakulembererako abantu abo Ab'e Kawempe yali abakoledde ebyannaggwano era nga bamutenda, era nga n'ekibiina ki National Unity Platform alina kyakigattako kinene nnyo, kubanga Ssegirinya y'omu ku bantu abaali bateetiiririra abatatiirira Pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu
nga n'abamu ku ffe waliwo twalowooza nga nno ffe tutambula nabo mu struggle baalaga dda sayidi tebaali bazze bwenoonyeza kaadi kasita baagifuna ne bawangula si bye baliko naye nga Ssegirinya yali alayira okufa ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Ogenda kafuna ogenda kamala mu bbanga ki? Bino bya duniya tebikwemazangamu. Essaawa zino omusajja apookya na bulamu olumbe lumuluma ne yaleka aguza ambulance. Okumanya abantu babi abo ab'e Kawempe abamu n'abalala Ssegirinya yankubira essimu nga mukubidde yankubira kuba namukubira ne sitamufuna ne mugamba Honorable eddwaliro tukoze tutya abasawo batulya ng'abasawo batulya ne tumugamba Honorable tetukyalina ssente zisobola kusasula abasawo abantu bajjanjabibwe mu Kawempe North Hospital naye ssente tewalina nga Katongole tukoze tutya n'amulya ku bagagga be abagagga nga bakwata nga tebasobola kukwata masimu ate Katongole bamumanyi ne tutuusa tugase omubaka tukole tutya n'alaba ekisinga byonna muggala eddwaliro ku lunaku lwennyini lwe tuggala eddwaliro lya Kawempe North Hospital abalwadde baaliwo awo nga 2 naye nga maama ne tuliggala saalabayo ajjaaga bannaye temuliggala bannaye katunuyiye omusajja atandise investment eno eyamba abanaku eyamba abazira kisa ebitanda biri mu sitoowa ebyuma bye baamuwa Amsterdam biri eyo musajja wattu embeera y'obubaka tagyeyagaliddemu yadde